olwo omulenzi ali ku mutimbagano okwo yagambye mbu yakufaanana mbu akufaanana omulenzi oyo kirabika bamunoonya nomunoonya mu byalo byeyo yagenda afunisa abakazi embuto nga balowooza nze obadde okimanyi nga bankwata n'okunkwata abamu nebagaba nze mwalimu ndabyeko lindako nebagenda okulaba ng'omuntu gwe bayogerako si ye amazima nga si yenzi ono omwana mulenzi muteesa agenza afunyisa abakyala embuto ku kyalo zalo n'omwala omu one time nali ntudde mu motoka yange ninda kuyimba najja nanga Jovan banaye nonzirukako biki nemugamba damu nagamba ndina lubuto biki n'amazima ali lubuto lugeze we bati ngagamba lubuto yes kati mufunze ngovuda ate ku kyenkwe nga amanyi okukubira essimu nagamba nti nze kola abasirona za amafuta n'omuterako ez'amafuta naganja ge mitwalo 2 kati amafuta nsobole okujja we yalowoozanga nti oba w'amaanyi n'omuterako ez'amafuta omuterako ez'amafuta najjako essimu ngamba Jovan esimu evaako lwaki akola ekyo olowooza lwaki abantu bagamba nti gwe ne Christian mweyagala mwali mweyagala kale ku celebrity track extra UG ogamba otya omulungi atulaba Anesibako ku kamera mental updates kyeyekola eri abantu bali eri basubscribinga buli lunaku oyongerako abantu 10,000 YouTube bagiyita Anesibako updates mental updates lunaku kubanga kuyongerako abantu 10 basubscribinga ku channel ya Helen buli lunaku the fastest growing YouTube channel mu Uganda Anesibako mental updates kyekyo bwe kiri lunaku Jovan totandikise ntegeeza nti Sherafe proud powered by JICC LLC services DXB Dubai bakutegeeza nti muna Uganda esaawa zino etwogerera waliwo emirimu egy'abaana ab'obuwala bali wakati emyaka 25 tuka ku myaka 40 wali mu Dubai agenda ogenda okuba ku kyeyo JICC LLC services kiwetaaga ino okuba ne passport yo ng'okyekakasa nti passport njirina kyekisookera ddala kyolina okubeera nakyo ebisigadde bakubire ku namba z'essimu eri wansi mu kasonda awo bakola ku bintu by'enjawulo visa processing bakola ku air tickets bakola ku hotel bookings bakola okulambuza mu Dubai Abu Dhabi Alain Sharjah okulambula mu bintu eby'enjawulo wano mu UAE mukyala Jack Janos omukubirako nemba mwogera mu bulungi nnyo ku show olunaku lwaleero ndiko ne bwajuju bwajojo bwajiji bwajijiira ne Jovan sokotereze microphone yenu nze nategedde nti ogenda jamba katono kanji kusibe bulungi tutandike bulungi bikoche nga bwotuddamu tubuulire mikolo jaddi ejamatikirago tufaayo eyo natujja tuukayo bro tuli ne bwajuju bwajiji bwajijiira Jovan Luzinda on this side yagenda twanjulira the beautiful on my left sebera left Jovan yagenda omutwanjulira naye katandikire wa Jovan sakubize kupatula ku celebrity track awatwala ku celebrity track kansubire muri bulungi kansubire mu yagala by the way balokubeera nga mugoberera buli nsonga naddala divorce jabataddeyo kiba kyamaanyi ddala obulamu buli butya Jovan obulamu sebukoze olwo kati tubadde tusaba ointroducinge omukyalo amanya ganenze Jovan Luzinda okuva mu South Band at the same time tambudde ne muganda wange Bekiba muganda wo yes Bekiba era mwala wange mu South Band mwala wo Jovan how are you bro? I'm good. Ogamba otya? Yeah, Jovan. Jovan kwagala nnyo. Ebintu bino binenge gyo biteekawo nga mbudde omuntu omugambira ddala ekigambo nga takisuubira n'okimuteerawo n'omugamba faafaagana nakyo wama omwagalo edda omuyimbi waffe
mukwano muwala wa Jovan. Ekigambo kino olina engeri okigamba omuntu nekikubula nti ate muwala wo atali mu mamoni. Abalabi bajja okwawulamu. Muganda wo muganda wange muwala wange amabuuza kubatulaba yongera kujaboozi mukwano abatulaba balungi amanya gange nze Kika okuva mu South Band ekulirwa omukulu Jovan Luzinda CEO. Oh wow, olina smile enungi by the way. Era Jovan engeri kiri nti ono muganda wo ekyina buzibu. Kika ogamba otya? Maze ebbanga kiri? maze sofa kati emyaka ebiri. Wadde wayimbirawo? Zimbangako. Nali nkyali mu ssomero. Okyali mu ssomero? Nkyayi. Oli osomera? Mu South Band omwo mwennyini. South Band eso ngenda kujeebwa omukulu toddamu. Omukulu bwe yabaguddamu. South Band esomesa n'abaana? Gwe ng'oli eyo nga tumanyi kuyimba. Naye ng'owulira oyagala okuyimba? Naye saawa zino naawe osobola okwewulirako nti kati. Atudde ewa CEO Senkagale South Band Jovan. Ebbanga okuva bemwava mu oba denigizi kimanyi kyali bweriri oyinza kuvaawo okuva kale buli omu yagenda solo yatandikawo ebintu ebibye n'atandika okuyimba okukwe. Bwe tuddako katono ku side ya The New Eagles bwe mwatandikira okuyimba papa we yabazuulira mu linane babagatta biki ebintu byojjukira ebiseera ebyo nga tuze katono emabega tugenda kyekigenda tuleeta ku South Band okumanya lwaki omuyimbi asobola okukwata ku muyimbi munne n'afuuka ensonga. Biki byojjukira nga mukyali ttiimu mwenna? Kyenzijjukira mukulu taaya twateranga okutambula mu trip. Nze natambulanga nnyo ne mukulu taaya nnyo nga mu mmotoka ye ntambula naye natambula naye bwe tuba tugenza okukola oluusi mu shows ezimu nga nze omu kwe batwala. Naye mukulu tayaŋŋambanga ekintu kimu nti mu bulamu ofubanga nnyo okubeera awantu oba mu nsi gyo abalala gye bakwenyumiririzaamu n'otabeera bubeezaawo nga muntu nti ne bw'ovaawo tewali aluma oba kitegeera. So mu mbeera eyo nembeera nga namanya nti kyenina okukola ye egundi gye yansindikira sasooka gitegeera information nagamba gwe busooka okitunuulire bonaava mu The New Eagles olowooza tunaalumu oba tetulumu. Gamba simanyi oli wa kitalo nnyo anti bakubuuza oli wa kitalo nnyo bw'ovaamu tunaalumu oba tetulumu. Yes neŋŋamba ndowooza namugamba kimu simanyi ge mazima. Nagamba kati lwana nnyo ogenda ova mu The New Eagles muno nga tukola ki nga tulumwa bulumu ekyalwana nnyo ne mu bifo ebyo gy'onaaba olazenga bw'obanga abavuddewo obanga bakuwulira nti toliiwo nga bawulira that absence nti toliiwo nabo kitegeera bwe kityo. So nekintwala wala nambuuza nti bikimu ebirooto byeyagala okubeera nga otuukiriza. Namugamba nze ebirooto byange njagala nnyo okukola ebizimbe ebingi mpenga abantu emirimu abatalina wakusula mbawawo okusula bwe bityo. Nagamba ekirooto kyo kinene. Nambuuza Katonda afunirangawa. Namugamba ebyadda okufunira simanyi ne Katonda ajja kumpa bwe kityo. So nekintwala okubeera nti nange bwe nafuna akatono ke yampa nange neŋŋamba I should give out to other people. Yes mbagabanyeeko era kyekino kyolaba nti era nsobola okuba nga nkwanjulidde omuntu bw'atyo oba nkwanjulidde Kika okuba nti nze ali mu mikono gyange mwali mu kutambula. Ali mu mikono gy'omulaba mwati bw'ati mwali mwatambulidde nange neŋŋamba ate divorce ajja sobola okunnyamba ate tubeko tuteeka omwana ono akituuba ekito. Bw'otunuulamu ttiimu nga bwe mwali mwenna buli omu yagenda bibye n'atandika okuyiya obulamu.
biki by'omisinga like nga mwali mu The New Eagles abavubuka abato nga mugoba ekirooto? Okay, kyenyinza okumisinga mu The New Eagles misinga obumu bwe twali lwakuba nti kati ate nze wesitabumisingira nnyo ate nina abantu bendi nabo nange benafuula family yange ekitegeeza nti sikyekubagiza nnyo nekalako bwa Sseruganda kati ke kannomaalumamu nti siri nabo kuba ne bobayita tebakola ki tebajja. Yes, they don't come. I don't know, but they don't come. Bo bamanyi okay, bo kyenjo gamba bamaanyi. Yes, bamaanyi bamanyi bakikuba bamaanyi bamaanyi. Yes, Jovan ni bwana akuyita twasobola kunkozesa twalina sente zinkozesa lwaki embeera eyo yandibaddewo ng'ate mwali baana bandeemu. Yes, ekintu ekyo era bayita kinhootinga nnyo kyobalaba nasalawo kuba ne mukola ekintu kino nasooka ne ntunulira baganda bange ne ngamba bwe tunaakwatagana ffenna nga bwe twali mu The New Eagles, I think tusobola okukwata industry tubaako tugiteeka ate awalala. Munnaye eno nempita baganda bange bonna bwe twali buli omu nga ndaba kyamuli abamu ne bankolako enkwe ng'ate balwana kino kyenkoze. Obulamu nembuleka ne butambula mu ngeri gye bufaanaganamu kati. Mwinga bwe mwali twandisuubidde nti mwali bato abamu industry mwali muyingira nnyingire bwewa mwali talented mwabazuula mwandibadde nti kiri bwe kiba kiweddewo mwekumeekume ng'abaana. Taata taliiwo mama taliiwo mwekumeekume ng'abaana ti simukole ekintu ekiyinza obbagatta temuli bandeemu buzibu ki wadde embeera eyaliwo etali nungi? Tewaliwo mbeera naye nga womanyi endongo n'abantu tetuzaalibwa mu families ezimu kikuleetera okubeera nga abalala bakulaba nga gwe webakulaba ng'olina step gy'otutte oli aba alwana ate kuba step eyo wogize wakiri asimewo ekinnya ogweyo bugwe olema obutabeerawo. So bwe bulamu leero bwenja okugamba nti abaana ne batambuliramu wakati weebuuze leero bo bali ludda wa ki kye baliko balaga ki byonna ogenda okumaliriza singa mwegatta ate sonti yandibadde alaga kyali. Yes, nti obudde buno singa tulina amayumba naffe singa tulina bwe tuli olw'ensonga nti twali tunafuna gali maanyi mangi nnyo kuyimirira batya bw'omu ate kyala twazaalibwa mu family ey'okuba nti twali bangi. Omwana okulaba omwana nti nono bakulira mu family y'abantu abangi oluusi obasanga nga akuŋŋaanya nnyo banne asembeza nnyo banne abakumaakuma ne bw'alaba wa neighbor agamba jja ntubeere wano ne bw'alaba wani agamba jja ntubeere wano olw'ensonga nti baba bamukuza mu mbeera bwetyo so nabo oluusi tobamenya bwekityo. Munkakubuuza kino ekibuuzo yiwa sister ennaku zino oba yandibadde nga sisitawo oba kyaliwo Grace Khan mwogera? Grace Khan twali twogera emabega. Yes, twali twogera ng'era muwa emirimu naye nga ne bw'omuyita omuwa emirimu tajja ku mulimu. Yes, nga tajja oluusi ate bw'oba omugambe nti nno kinga ate akubira abantu aba bakuwadde omulimu katugambe omuntu eyabategese nga gwe omutadde ku line up gy'olina okukozesa ng'ate yakubira gundi akubira oyo promota agenda amulumba namugamba oli teyampadde ssente kati gwalina okunsasula ate ng'ajjayo ssente ate ng'amugamba ndala kati ng'agenda yonoona buunoonyi. So itegeeza nakyo neŋŋamba wamuyitanga omuwenga emirimu. Yes, ng'agamba ani ategese ng'anoonya oyo ali emabega wange. Tegeeza nti yafuuka wankwe. Yes, kati ng'ovudde ate ku kyenkwe nga amanyi okukubira essimu n'agamba nti nze golaba sina na z'amafuta n'omuteerako ez'amafuta naganjaga emitwalo 2 kati amafuta nsobole okujja kuba yalowoozanga nti oba w'amaanyi n'omuteerako ez'amafuta n'ajjako essimu ngamba Jovan. Yes, ng'ajjako essimu evaako. Lwaki akola ekyo? Just nozayo bw'ati n'omuyitidde omulimu omuwagenda ayimbe n'omubuukinga n'omwane ku ssente n'addamu n'akubira omugagga n'omuyita nekulunaku lwennyini n'omuntu n'akugamba muyimbi kigo oyinza okumpa omukolo ayinza okunyimbira omukolo njagala gwe n'omuyimbi omulala n'omuwa omulimu bw'omuwa omulimu olunaku olutajja
lwezizonga bazirya gwe nga ogenda oyimba azibadde balance nga baba ino omukavaringa kuziriza wadde brace wamuwadde kati ng'oluusi maliza nga nkoledde ki bwereere oluusi nga nejembeera eyo oba mu shows tebabawa balance olw'omuntu omu nga n'omuntu omu tagula na ssente oluusi ate ze bakwatiddeyo so ng'oba olina okuyiiya obulamu ove wo mu kifo nga tolina gweoyombye naye olw'ensonga oba oyagala osigaze omulimu oba mukwano ne munno nosigala nga mukoledde bwerere nga tolina osasula abantu bebakozesa banagamba bwenakusanga ngenda kubuuza because emabega kwawe era n'emabega mwalina clash ne Brescan eyali ennene ifondooza ne gundi yali ekyaliwo Daniel Eagles nga bagamba ebyali byayitingana ate kuŋŋamba kino nga njagala kiva mu kamwako kumanya enneeyisa y'omwana kuba embeera ye kitwandigambe nti ng'omuntu ayagala kuweera ng'ayimba ali solo atatenkanya obulamu bwe ate kuŋŋamba nti bw'omuwa emirimu ate bino byakola kiba kitegeeza ki ndowooza ye ng'omuntu ndowooza kyekyo ye bwati bwali kyenjogamba kubanga kyalimu eri ekyayenga ennaku zino sikyamanyi bwali kuba namukola ki yes namuta tinayagala muyambe musembeze n'omuntu gwe manyi I know byaliwo ffenna tuli baana b'abantu mu mbeera nti tuli baana b'abantu tusobya nnyo nange nina bensobya ne bansonyiwa ate mu kusobya okubya ennyo ne bansonyiwa nange nali nasonyiwa Brescan era nga namusonyiwa nenjagala musembeze tukole tutambule mu bulamu obulungi working out omanyi kino ndawala kikubuuza embira gyetevuddejo bino tebitandise gulu abadde bamanyi Brescan byayogerwa nti used to date Brescan byali byaddala tekyali kyaddala yali akiteekawo ye nga ye olw'ensonga yayinanga ebigendererwa bye ebinene gyendi because Brescan was a very 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 good friend of mine because nze nalaba Brescan nasookera omulaba namulabira Mbarara mu Daniel Eagles namulaba naye nga sikyali wange nga twakatandika Daniel Eagles bwe yajja mu show ey'Embarara Daniel Eagles nga twatambuddeko ennaku nga 3-4 ne tugenda Embarara kati Embarara bamuleetera yegatte ku tiimu kati olwo yajja talina ssente talina dde oba ki ng'ate nze nali nina ssente nemukwata emitwalo 2 kuba ne baali tebamufuddeeko abawala ebyaddala wemba nimba mukama nsaasire nemusimba ekyebiri nenusu 15 kuba ebiri gyali gyakufuna ruumu owokusula nemukwata ne15 ngafuna nekyokulya yali tazina ssente yadde 5 so bwekitabo tutandika okweramu omukwano nga tula ku ntebe emu bwe bwatulamu ku baasi maze nali ntulanga ku dinisa emabega nga natatuuka emabega naye wewaddako kati nabeera nga tutula naye kati mu mbeera eyo nga omanyi ng'omuntu obeera nnyo naye ndoza n'atandika okufuna gundi eyo nga ye afuna feeling eri bwali toyagalamu akaseera ako nali muto it was my first time okuyingira mu ndongo olowooza lwaki abantu bagamba nti gwe Brescan mweyagala mwali mweyagala yali akiteekawo bwali tokimanyi yali akiteekawo okukiteekawo nga bw'onaazimba ekintu n'ogamba nti eno kati eno simu gwe n'ogamba nti kano kabati katemako bantu mitwe nga neze ngimanyi simu okitegedde bwekityo kati ekyo yali yakola weganye Brescan munayizo ate yamunjagalira ate omanyi kyekyo sinza kugaana yona tosobola gaana naye basekuloota naye bwe kuba kwagala omukyala ng'alinga Brescan osobola omwagala nga bwe kuba kwagala ng'omukyala nga bwala Brescan nga bwali beautiful Brescan osobola omwagala wajuju bwagiji even nekuba kukibypassing oba nkibypassing etya kuba ebyaddala
neeyisa ya breast cancer ero teyeeyisa bubi sijagamba nti yeeyisa bubi naye olw'embeera engeri batambuzamu obulamu bwe tulabira tusobola kukwatagana temusobola gatta sobola tusobola kukwatagana olw'ensonga kalize bwetunulire neeyisa yange ate notuna ne breast cancer ate kiba kirala oba okuta akatogo mbuuli n'obigatta wamu naye bajja n'akwetondera ku byakukoze osobola omusonyiwa nze simulinako buzibu ng'omuntu nze sirabawo kyankola kibi olwensonga kiranga bunagamba nti omugagga akuyise katugambe ku pakalasiti asolibwa katugambe ku papaazi nagamba saba kyoyagala nogamba kamukube kifiirizo n'omugagga tulya mugagga aguze mugagga agenda n'olya ebintu togenda nabimala oyo Helen yalya mugagga agenda aliko yapooti ogenda okumaliriza omugagga nga alina kyomukoze asigadde bwali obulamu bulungi bwabonaabona etegeeza ye yalowooza nti alya Jovan agenda kugwa n'olemerayo kalera ye atolembanga ndese Bekiba kitegeeza ndi mukukola bayimbi era yensonga lwaki nzize ewa Bekiba bands nyingi n'abayigiriza music bangi lwaki wasalawo ogende ew'omwami ono Jovan tunulira bwoti nga bwenkubuuza ekibuuzo ekyo lwaki wasalawo ogende sayidi eyo n'omunoonyako ye yakunoonya oba wamunoonya muntu w'abantu kyakubiri kaŋŋambe yanyanguyira nganze yakwanguyira waliwo ng'akwanguyira nze okumanya sauti band nagimanya bali bamusazizawo ku TV nayita abayimbi ate nga nange ndi muyimbi munze wano nali sinayiga kutya bwenyimba naye nga nkiwulira nti ndi muyimbi era nga njagala bwe yayita abayimbi n'ogenda olwo ogenda ogenze kuyimba oba ogenze kusoma music okugenda kwange munze nali manyi naye we natuukayo nalaba nga tesimanyi nnyo okusinziira ku gwe kyewali osuubira nefuna chansi nenjigirizibwa kuyimba mpaka wano wendi era mwebaza nnyo ettafaali lyantaddeko kuba yavuga ekyenyiwaale. Sauti band ogisanze otya ebbanga lyomazeeyo omaze ebbanga kikakise sofa kati mazeemu emyaka 2 ogisanze otya Sauti band chenyezo ga bandi nungi sigisanze mu buzibu bwonna bandi nungi gyezo bandi nungi gyezo before nga tona kujoininga Sauti band wali oyimbye music owo nali siyimbangako eri nabadde alina kyagamba yawe waneeno okay mbadde nkyakubuuza before kujoininga Sauti walina music emabega omanya otya nti oli muyimbi oba wagenda ogenze soma music noba wali okiwulira mu mutima nali nkiwulira mu mutima gwange ng'ate njagala nnyo wali toyimbanga kwiradde mukereze manyi mutero tugamba nali mu kyaki nze mwenatandikira nga ndi backup artist ebyo ebiwozi gwe tobiina ebyo tebibulamu kubanga era wali mu kyaki tusomeramu mubaamu music dance program wasomerawo nasomerako primary yange bagita Maranatha eryo Buyiko secondary Kizigo eriwa era eno naye eri mu Buyiko Kampala yali taliiwo oba amasomero ge Kampala mwagatya ng'ebigambo babagamba ge Kampala gwe baana bali batambulira ku mafuta obusobozi bwali okay oyina ennyimba meka sokka sawa zino nina oluyimba mu myaka 2 myaka 2 abadde akola ki Jovan omembya nti abadde atraining
you know if to mu South Bank to training ebivuga to training okuyimba vocals yes we not to recall so maybe tatsobola mufu kumuleta nga ali affect kyobola busogama nti ayimba nnyo kusuka kucha bulijjo akayimba koina bakayita bati kagenda katya akayimba bakayita Azuse kagenda bwe kati ompangudde bondaze njagala oswaziza bebigambo batambudde nojja omponyeze nyoto lese jisi wa Katonda omukwano gw'omungi omezeza n'amalala zono ngenda mubagalira wala ngenda mulabinga mbere ng'ensolo enkambwe bwekola ku mwana gwayo walalalalala omulungi kati Azuse bulijjo babadde banteganya kafunyono kati ngenze walalalalala omulungi kati Azuse bulijjo babadde banteganya kafunyono kati ngenze. Okay, akayimba kutaito giyisa otya? Akayimba taito yayo eri Azuse. Mwakoze video? Abantu both bakuyita mu stage name okosa linyaki? Bekiba. Kika gwani. Aliyechikanze birungi Rebecca. Bekiba livawa, liva mu birungi era ba Rebecca kati kwata Rebecca Becky. Then birungi sikategedde mukwano. Tuddiremuko. Amanya ganga gechika nze birungi Rebecca. Tuddira ki? Nedira mpologoma. Neba nange olinga Helen. Yedira buli kimu kyasanga. Bwe wagala afiti nawo. Naye nga amazima amatuufu. Ne munyera tamweddira. Naye buli wabeera waliwo abengali. Nedira ngali. Nasanga abempologoma zindiwa mpologoma. Okyegedde? Bekiba liddemu erinnya eryo ogambye liva mu birungi then Rebecca kati ddamu litunnyonyere olizimba otya okufuuka Bekiba lizimba ntya Rebecca fenna tukimanyi nti balisalako Becky kati birungi nagattako obugasi B era liri BECKY then no space nga nowandika Bekiba. Okay, oba gwe sister wa Alikiba anti oyinza okumanga gwe Bekiba ngono ye sister wa Alikiba. Alikiba omumanyi omuyimbi? Alikiba yawukana ne Bekiba anti mbadde njagala kibenga kigati Alikiba ono liri Bekiba. Okay, industry ogisanze otya so far? Industry mu nsonga za ekibatu maana batege ekibatu wano e Kampala bamanyi industry bakansa bukulula mbadde manyi bakakusabula bakamusabula ani yakusabukulula Jovan yakusabukulula Jovan omwana amusabukulula abakusabukulula by musically abaana Kampala musabukulula ddamu kiri kyogambye music okyali mupya bakakusabukulula ani yakusabukulula nedda ani yakusabukulula mukama wange Jovan Luzinda yakusabukulula yakakusabukulula wayisewo bbanga ki nga nsabukulula ekigambo Subhana laisanu n'omwana Bekiba ogenda yimba by the way kuba ebbanga tenakuyita paavu nga bakusabukuludde naye eddoboozi erikuvaamu bukululwa saabasabukulizi wakuno sooka otubuuli kati mu South Band
abayimbi bali bameka mu sauti abayimbi tulina abayimbi like 30 30 yes bona bali kugwe yes naye abamu bali basoma bakyasoma abamu you know nga omanye ebintu bya record label oba band nti bwe tuba tulina betu traininga nota wagenda kati oba wetegese nti ono bw'aba agenze kati gambe nadduka nga omanya abayimbi nti omala omuteekamu buli kimu n'okikola nadduka kati oba n'ekijinjewa emabega obateekamu bawere irikeso no bwadduka obisuubira nabyo yeshaleka naawe ebyendongo oba wakamusabuukulula neyesabuukulula ayambale nga tendala naye zoowulira otya nga bekibo omusabuukulula agenze kyenja ogamba nyinza obutawulira bubi olw'ensonga ze mba ntuukiriza eggooli yange nti mukama nyambye nimutaddeyo bamutegedde so katonda yaba amanyi ki ekiddako ye bw'asalawo okugenda ng'agenda yamanyi. Ku bayimbi 30 boyina mu South Band lwaki bekibe esaawa zino gw'oli mu kutambuza omwana ono wampisa kyekisookerwako ndaba empisa zirina katonda ekirala ndoza katonda wano yamuteera kiwe yamuteera ettaala lye okubeera nti bwe budde bwe okubeera nga naye yes so ettaala lye lyakumibwa nga lina koddeero nina okuba nga lyaka ekito Jovan yabadde ku social media okwo nendaba omwana ku mutimbagano okwo yabadde ne Ibra n'agamba mboyo yakufaanana n'akumalayo wamulabyeko olwo omulenzi ali ku mutimbagano okwo yagambye mbu yakufaanana yakumalayo kansoke nga tugenda mu maaso kansoke mukulageko wano afaanana naye gwe wamulabye ng'afaanana yagambye mbu akufaanana tugamba bamuganda wo olina ku YouTube kuno teekako okwo ku YouTube okulageko omuvubuka oyo akufaanana wamwe muli balenzi bameka awaffe tuli abalenzi tuli bameka tuli bangi olw'ensonga kitange teyazaala mukazi omu yazaala mu bakazi ba mirundi oba esatu oba ena naye omukulu ono ngaakubanye sooka omuggyeko mbadde nsaba atuuleko wansi ono yagamba omutwe gwawandiise negugamba bwe buti naakalya sente ze simanyi omuwendo lwakufaanana Jovan Luzinda wuno omuteesa aliyo mbu akufaanana omulenzi oyo kirabika bamunoonya nomunoonya mu byalo byeyewa yagenda afunisa abakazi embuto nga balowooza nze obadde okimanyi nga bankwata n'okunkwata abamu nebagaba nenze mwalimu ndabyeko lindako nebagenda okulaba nga omuntu gwe bayogerako si ye amazima nga si yenze ono mwana mulenzi muteesa agenza afunyisa abakyala embuto ku kyalo zalo n'omwala omu one time nali ntudde mu motoka yange ninda kuyimba najja nanga Jovan banayi nonzirukako biki nemugaa madamu nagamba ndina lubuto biki n'amazima ali lubuto lugeze we bati ngagamba lulo nkumanyi naye bwe tojjukira kuba kwewagira ate naofanaganye nolire gwe baleeta ebyaddala nga sikimanyi ezegeeza ono muteesa yono yabikolanga ebe namukwata nako negenda ku poliisi nina n'ebiwandiiko byona nga yeetonda naye ngeri gyayita yeeyita Jovan yes aba yakeetonda mbw ate eno yafuzisayo gamba mwana mulenzi kwesomye nemuva si muganda wo simumanyi simulaba okujjako kale namulabako we namukwata wekityo we nakoma yes neze ndaba tanfaana nti nange kyeneebuuza baali abo lwaki bogamba bawadde embuto balowooza nti yegwe babamulaba atya nti akufaanana oba obuzi baafuuka bwajuuju bwagiki ndowooza afuukamu obwolumu bisane sasinako kadde kubuuza bwajuuju bwagigi wajuuju lwabayo byalitegeeza ati kiringa bwonaabeera nga kagenda kati esoko kayimbemu kirimbo agigi bwojuuji labo kagenda katya agigi ojuuji labo kati eyo agigi ojoji bitegeeza ati omanyi kitu ekikususeeko nolaba nogaba nerakaminga nononya kyoyinza okuyogera nekibula nebigambo bikula natandika okwogera abasoma kati gonogatawo bwagigi bwojoji naboluwala
oliko omwana bwekityo so just kyali kinsuse kati olina kyana kyoli olabinga wali ogenze mu studio kuyimba ekyana ne kiyitawo nali ntambula nali ku masanyalaze enajanaku yes kati nga tudde eri wa mukulu lutaaya ku gundi ku Dabani tutambula nendaba omwana w'abantu kati gwe nali naye nemugamba Mukama Katonda angiraba omwana w'omuntu mugamba wajuju ngalinganga omukubemu amataala omanyi omuntu ng'omuyisiza nga bwolaba kibekiba kino ekisaba okulule kati gwalaba neze gwe nalaba oli era asukka kwoyo nga wakabi nga wonaagamba nti n'okuba mu kintu amata ne gakiyitamu wali wekubyeko katoki noketeekako naye banolaba eno ng'omusaayi gw'ogujja ng'olaba nga talina magumba munda kati omwala oli bwe yali afaanana kati negayi naye nambula nagamba Mukama Katonda wange kati naŋŋamba mwana kino ekiwala kyakalinaga kyekyanamuseera bwe kityo kati netugenda n'ekigambo mbooseera negenda nembuuza mukulu ta embooseera kyeki naŋŋamba embooseera guba muyembe ogwengedde nga gulabika bulungi nemugamba kati ndabye omuntu banayiga ddala ng'oli mbooseera nogatako wajuju kati nema nemugamba ate ensusuuti kyeki naŋŋamba ensusuuti zo nali sizimanyi ndozoba ne leero sizimanyi I think naŋŋamba ensusuuti nayo zibeera biba bigondi biba nayo bifruits naŋŋamba netutandikirawo okugenda naŋŋamba kati okimanyi musolo vaamu oluyimba netandika pene nefuuka hiti song bwajuju bwajiji bwojojo bwajijiira ndowooza engeri Bekiba engeri gyali mu South Band naye bwanalabayo ekireza gamba bwajaja bwojija bwojoja kwegamba ebetaito ya band lwakuba nti nze kyemanya ebinabawala mwegomba sikyo negomba nomira amangu otanogamba ate abaana akwegomba emeka oli musabuukulula already musabuukulula just branding like gula ekintu ekipya Becky weerabawa mu myaka ng'esatu kujja mu maaso awo ng'omuyimbi weebiri George maze osoma n'ofumayo akayimba ako kamu ebintu bikoze mpola mpola basinga kati nga alina alubamu 10 naye nga bw'oluyimba leero enkya tetuwulira weeraba mu myaka ng'esatu owakabi bw'otuna ku bayimbi abaliwo essaawa zino muyimbi kigofe nogamba naye mwana oyo akinkubira mwana Juliana lwaki Juliana role model Grace Can yes role model Adela muli connected sire ekibagatta okay Jovan omuntu ayetaze okufuna music wa Bekiba esaawa zinamu Bekiba ina YouTube channel I think mwakola contract sakola contract lwaki sagala ono omwana agenda kuba bwajjujja oluyimba olwo atufuukira ekizibu ate otandika okugamba mutandika wano walabye tulabye ennaku zino nze ndaba even ne contract ogenda ozikola ogenda olaba ngeri omwana agimenya agibulikinze kimbadde ngamba ennaku zino waliwo omuyimbi akugulwana ne boosi we ebyo yateeka mu ndagaano byanjawulo oli amugamba nyimba zange ojja zizza ono omwana katugane temulina contract nagamba Jovan nze nkola okubeera mu South Band njagala kugenda kubeera solo osomukiriza n'agenda n'ebibye ng'agenda n'oluguudo lwe luggule anti bino bigenda sigala on record okyogedde nti luggule amanyi lwaki amanyi nze nategera ekintu kimu ekintu ekizimbiddwa ku musingi gw'obwakatonda Katonda omulabo oyo taliiwo talabika
naye Mukama Katonda bw'olaba oyo wattabbu nnyo anti bw'agamba nti divorce olesa omuntu oyo nti yena Katonda yamukubrandingira omutuusa w'omwagala olw'essaala z'oba otaddemu na buli kimu ky'oba okoze n'amaanyi g'amangi ennyo nga ne byonna bimaliza nga bizzeewa wa Mukama Katonda kati ffe tetusobola kukuuma kusinga oli kati yamanyi ye n'omutima gwe ne Katonda be bamanyi. Ng'otunudde ku Jovan ono essaawa zino kuba bino bisigala on record, biki by'oyinza omusuubiza nga mukama we essaawa zino? Byenyiza omusuubiza kuba mwana wa mpisa muwulize ddamu kiddemu eddoboozi nga liri waggulu ng'omutunuddeko by'oyinza omusuubiza kyensuubiza mukama waabwe Jovan kuba mwana muwulize wa mpisa n'okukolagana. Okay, kale Jovan nga tumaliriza olina obugambo bwegala okulekera abantu? Okay, nze abantu kyenyenda okubasaba era okubalekera mbasaba okunkwatirako era okubeera nga banwanirira mu mbeera yonna yonna bawadde South Band ekole. Ki ekikufunuza ng'omwana ali awo ayeetaaga obuyambi entula eyo ekiyayiyayi mwagijjawa ey'okutega abantu nga Jovan oyo mwabambi Jovan no divorce mbanga no badde nange divorce dirwalo tali nga tudde mu ngeri enjawulo tugere so mbasaba okuwagira South Band okuwagira Bekiba muwagire omwana ono gwendeese olw'ensonga nti we are fighting a new generation okubeera nga ebaako wetuuka ate naye yambe ku music wa Uganda emuteeka waggulu nga ffe ate naffe bwe tukwasaganya mpola mpola bwekityo kyokka kyembasabye mu ngeri emu gye banjagalamu ate naye gye baba mwagalamu. Okay, omukulu CEO South Band omukulu Jovan Luzinda bwe tutambudde naye nja kuba mukomya mu paati endala tumanye mu paati eyokusatu ye ne Grace Khan bakomawa waliwo ekyeyongerayo. Omanyi mu program vumbula n'omukulu Blake yagambanga ono wetugenda wano ye yali muganzi w'oli senga wa Grace eyali mwanyina wa byetugenda okulaba mu kitundu ekiddako program vumbula ku WBS tubirinde mu kitundu ekiddako. We are proud powered by JICC LLC Services DXB Dubai. Bakutegeeza nti essaawa zino wetwogerera waliwo emirimu gy'aba housemaid abaana ab'obuwala abagenda okukolera mu UAE abali wakati w'emyaka 25 okutuuka ku myaka 40 wetwogerera essaawa zino. Enamba y'essimu eri mu kasonda wansi awo gikubeko yogera kuno omukyala muyita Jackie Jana. Emirimu egyo gyennyini abakyala naddala abaana b'obuwala munoonyeko ne ng'ovudde ne ku ekyo bakola ku visa processing, bakola ku airport pickups, air tickets n'okubukingira hotel n'ogenda okuwumulira ng'ogguze kulambulako UAE. Bakulambuza ebitundu bino wammanga Dubai ekibuga nga bw'okimanyi waliwo gye bayita Miracle Garden, abaagala ogendako ku Burj Khalifa, abaagala ogendako ku Museum of the Future, abaagala ogendako Abu Dhabi, Sharjah, okuli ebibuga ebyenjawulo mu UAE. Banaffe aba GICC bagenda kutambuza obulungi nnyo. Beesige beekwate nganze ambassador wa GICC kasankugamba nti bwe kino kino okubeera ate bwe kino okubeera. Ku kamera mbadde ntambudde ne mwana muwala Helen Mentor wa channel gye bayita Mentor Updates. Osogenda no subscribe nga ku channel eyo. Essaawa zino wenjogerera ataddeyo Butcherman ng'ayogera ku nsonga za alien skin kimenke omukube era byonna biri ku channel. Bw'oba nze kati bwatyo biraba wano genda ku Mentor Updates gye biri ku channel ku YouTube. Butcherman kyakoze alien skin tamulekedde mu bwongo. Bwandigenze n'onoonya ku channel eyo no subscribing alolaa ekintu bwe kitambula. Yabadde ku kamera olunaku lwaleero. On the other side tulinayo Liz Beautiful at Ire abeerawo nga finance manager mu Celebrity Track Offices era yawandiika ebitabo n'amanya nti akasente kayingidde
ng'omukulu ono bwagenda okunjokya ziva mu South Band kwegamba yagenda okubanga zireceiving era tweyanzege okujja ne mukyala ko okusera buki truck mukwateko mu ngalo omuwalawo mwebaze olw'emirimu gyakoze namusaba okulule okay kiba kiwedde kati awo genda weyagale Jovan Luzinda abaana bano batambuze olina abaana balala mu bandi tujja baleeta nabajja okusera buki truck mbere bulungi tusinzidde wano ku Papa Sport making ew'omusiime Misa Kisemakula akamira akalungi oluwombo lulungi bwogera ku luwombo muganda wange waliwo kyali wange bamuyita Sema naye ali Papazi wano waliwo Robert abeera mbitawo nga awandiika waliwo Isaac bali bonna abaana bajjuli bwe bali wano bw'otuuka bagambe bakuwe emmere ennungi wano Papa Sport